أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله tumwebaza yo yabutukesereza abaliro nga ffe tuliwo, yabadde abukesereza bakadde baffe essaawa eno abataliiwo, abukesereza abaana baffe nga tebamanyi lwaki bukya, tebannategeera lwaki bukya bwaki buziba. Ffe ababutegedde twategedde lwaki bukya lwaki buziba kubanga baatukakasizaako ebyokukola emisana n'ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala teyatutonda n'ayiwa wano buyiyi tutambulenga buli omu bwe yalirowoozezza. Era lunye nkugamba nti abuuza yahsabul insaanu an yutraka suda, y'omuntu alowooza nti ffe twakola bukozi tugiwaawo bulo. Buli kamu kamerere gye kali, bwe kamala okumera ebinyonyi birye kakale biggwe. Eyo nga si y'enkola ya nnyini nsi. Mmwe bwe mukola amaka gammwe mugateekamu amateeka agafuga abakazi, agafuga abaana, agakwatagana ne properties zammwe bye muyina mu maka. Buli akola kampani ebaako amateeka agagifuga. Buli alina kyakola ne munne wabaawo engeri gye bakkanya mu nkola yaakyo. Mukama wo n'oyo gw'okozesa oba omukozi wo wateekwa okubaawo okukkaanya. Ate nga mukama wo oteekwa okumutegeera nti yakuliko waggulu. Eno ensi eriko mukama waayo. Bw'eba bizinensi eriko nnyiniyo. Mulimu abakozi abagikoleramu ng'ateekwa okubawa amateeka egenda kutambula etya. Bwe gaba maka gwe ng'obwogayise galiko nnyinigo. Allah yatwawuliza ku buyinza ng'abantu tusobole okutegeera nti ate ye yatulinako obuyinza. Tusobole okumanya nti buli wabeera abantu abangi wabeerawo abakulira. Kati tusobole okutegeera nti mukama waffe alina kyatwagaza mu kutuleeta wano. Baatayagala kujja wano kugenda mu bigezo bya wano olwazaalibwa baafiirawo. Gwe n'owanika omukono nti nze nja kusobola okubeera omuwulize n'amateeka, nja gateeka mu nkola bantwale. Allah jalla jalaaluhu talina gwe yaleeta ku nsi wano okuggyako nga yakola naye endagaano. Twali mu lubuto ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salaam, nga tulinga obwana bw'emmale mu mmale obungi bwe twalimu. N'akwata ku mugongo gw'emmale. Obwana bwonna ne bujagalala olw'ekitiibwa ky'oyo akutte ku mugongo gw'emmale.
kyava abubuuza mu lulimi lwe twayogereramu olulimi lw'eyo mu nsi gye twalimu ne tukola ne mukama waffe endagaano n'atubuuza alastu bi rabbikum bwe muliba muvudde mu lubuto luno ne mugenda mu lubuto lw'ensi waliwo gye mbatwala abalifuna omukisa ogubeera ku nsi bwe mulituuka eyo temuli ntegeera nti nze mukama wammwe qaalu bala ffenna twawa obujulizi nti nga tuyinza butya obutakutya na kuba bawulize gy'oli nga gwe mukama waffe lumu bbiri nga buzikya wagenda okwesanga ng'oli wano ne bakugamba nti waliwo kye bayita sayidul istighfaari edduwa oba istighfaaru zikiri ekyasinza okuba ennene yeyo erimu okwejjukiza endagaano gye twakola ne mukama waffe nti wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu nti endagaano gye twakola naawe nga tukyali ku migongo gya jjajjaffe Adamu mu lunaku lwe watubuuza nti temuli nsinza ne tukugamba nti gwe gwe tulisinza wa ana ala ahdika endagaano nkyagikumye butiribiri akumye endagaano butiribiri ayina essabo akumye endagaano butiribiri Allah byayagala okukola sibe yakola kyokka agamba wa ana ala ahdika nkyali ku ndagaano yaffe olunaku lwe watukwata ku mugongo nga ffenna tulinga obwana bw'ennyaanya mu nnyanja ne tukuddamu nti gwe tulisinza amasabo tetugenda kugateeka mu maka gaffe kyokka bakugambye nti buli kadde olimi walinga n'ogamba wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu endagaano gye nakugamba ey'okusinza nga tukyali mu nsi y'emyoyo nkyagiriko naye bastata'tu nkola okusinziira nga bwe mba nsobodde naye nga sitabiikiriza abu'ulaka bini'matika alayya era nina obukakafu n'obweyamu nti ebyengera byongiyeeko wano ku nsi njolo anti bwe kuba kulaba ndabira bwereere sisasula balubu nti eweddemu bwe kuba kutambula siina mafuta ge nteekamu gali awo ne weeba mmere ng'ate naye eva gy'oli anti watugamba falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shakakna al-arda shakka watugamba mutunulire emmere eyo gye mulya si kutunula mu sowaani naye kutunula entunula ey'obwongo tunuulira gy'eva okuva mu kugisimba mpaka kwasa ttaka yiyemeze ne tukomerezaamu ebika n'alombojja ebika by'ebyendya ebisatu bye bayita dayate nga mulimu emmere ey'empeke nga energy giving food emmere etuwa amaanyi carbohydrate eyo emmere yeetuwa buwimaanyi gye yasooka okwogera n'agamba summa shakakna al arda shakka fa ambatina fiha habba mu ttaka mbamerezaamu emmere nebawa amaanyi ey'empeke nembamerezaamu wa inaban nembamerezaamu ebibala biyite nti emmere yali tuwadde eya vitamini tulya carbohydrates ne tulya ebibala ne bituwa vitamini ne tulya n'ebidoddo ebivavava bidoododdoodo byonna n'abyogerako ebibawa vitamins zisobole okuyamba ku basirikale b'omu mubiri zirwanyisa endwadde emmere erwanyisa endwadde n'enjibawa ebawa amaanyi n'enjibawa nembawa ate emmere ezimba emibiri protein kale ffenna n'adoga nti tunuulire emmere engeri yagisengeka mu Quran scientifically biologically nabawa emmere ebawa amaanyi carbohydrates nembawa vitamins ezibayamba okwetaasa endwadde nembawa emmere protein ezimba omubiri gwe ngolowooza nti science Allah tamukutunuzzaamu eyo aya ntono nnyo naye ekulombojjedde emmere ekuwangaaliza ku bika bya dayate ebisatu naye n'agaa naye bantu mmwe mutunuulire emmere scientifically gye mbawa erimu buli kyonna ekisobola okuyimirizaawo obulamu bwammwe naye baaba omuntu gwe bagamba okutunuulira tasomanga ku biology okujjako okujjayo amenvu n'ajjako ekikuta ekyo n'akisamba ne kigenda mu bbanga n'alya kaalidde la bisimillah wala alhamdulillah tasomye ku bisimi teyeebaziza Allah nnyini lyenvu yalowooza nti olwalitemayo n'aliteeka waggulu ku kibayi ne lyengera kiwedde ebibuuzo bye balitubuuza mbuusabuusa nti wali waali bihanukula agambye alhaaku mwasiriwadde nnyo attakasuru okwagala okuyingiwaza buli kamu bwe mwatuuse wano omulimu gulinga ogwabaleese wano okuŋŋaanya
alhaakumu takathur ekibaweeteddwa obuzibu kuvulubana muvulubanira bino bibiri nze mwandeka nadda hatta zurtumu lmaqabir okutuusa lwe babasitudde mu jeneza ne babakuba mu ntaana nga mukyakuŋŋaanya allah atumanyi mukyakuŋŋaanya ebyapa mubisayiningira ku ndiri ekyo bakireete wano mukolewo bwe muti nolaba omusajja agenda mu kifo ky'okutegeka safaari ye ali mu bukulongoosa wano naye nga asigazza omwezi ogwo muzeyi sayininga wano muzeyi kannako tukatwale alhaakumu musiri wadde atakathuru n'okwagala okusayininga ebingi hatta zurtumu lmaqabir ne mutuuka nekasaawa kali akasembayo bakutwala mu kabbuli okyali muku byakusayininga nkyatose musiru muzibu kalla sawfa ta'lamun naye ekituufu mujja kumanya nti ekyabaleeta wano tekwali kukuŋŋaanya mujja kitegeera kalla ate nakino mukyongereko nga mumaze okitegeerera mu kabbuli kalla sawfa ta'lamun ate bwemuligiva mu kabbuli luli balagala law ta'lamuna ilma alyaqini bakakasa mujja kutegeera olutegeero olwannamaddala lwaki nali mbaleese wano allah bwegenda aya eyo ntono naye nga nnene etunnyonnyola nti oba twagala oba tetutayagala tujja kutegeera lwaki twali wano bwe tubanga kituufu baatuleeta kukuŋŋaanya tujja kitegeera bwe tubanga tebaatuleeta kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya mpaka kufa paka lasiti nakyo mujja kitegeera yatarawuna aljahimu anayugguusa ajja kutegeerera wali nga gwaka yatarawuna aljahim waliwo ogwokulabako obulabi summa latarawunaha aina alyaqin waliwo ogwogulabako ng'ogukwata namu summa latusalunna yaumaidhin ani nnaim tarawunna aljahim mujja kulaba ku muliro jahim wallahi mujja gulaba tugulaba ddi awo muntaana weeguli waliwo abagulabiraawo naye ate waliyo ne bwe muvaayo aina alyaqin mujja gulaba eriiso eryaddala eritali lya muntaana wali mugulabira ku tv ne mujja kutuuka mugulabe nga waliwo abaseesaamu gwaka nga musulamu n'obubaani naawe nolaba nga kyekyo omuntu kabaani ng'anyooka omulaba so mu oluvannyuma bwe muli gulaba latusalunna yaumaidhin ani nnaim ndyoke mbabuuze bye nabawa byakukola ki amassebo nakuwa amaaso te sooka otunnyonnyola obukulu bw'eriiso tetwafunirawa ku maaso agaakuweebwa nti nali mbala ssente situkigaanyi naye essente ze wabalanga ffe twafunirawa twakuwa amatu jazakallahu khair gaakola mulimu ki nti nze nawuliranga music obudde ne buziba jazakallahu khair kino twakikuwa twafunirawa allah akuwadde amaanyi g'ekisajja n'ag'ekikyala temuli hafizul qur'ani n'ogwo mulimu abadongo n'abayaga 8 ekyo ekyengero kiyita mmere ekyo ekyengera nga basonze ku ekyo kyokka ate buli muntu alina ebibuuzo bye ebyenjawulo waliwo ateetaaga nakubuuza olwogo babuuza ebibiri 3 amaanyi g'ekisajja twagakuwa nti wagakozesa emyaka emeka nti 40 twafunirawa egwe okimanyi nakyo kyengera amaanyi g'ekisajja okimanyi nti kyengera bwoba toyagala okukitegeera buuza abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kati gegatunda gokka era bwoba otunda habo nga siga otunda tolina kyofunamu kati abantu bategedde nti gabbula allah yagakuttemu abantu bajagala dde allah n'agakwatamu otegeerera nti gatunda omala kulaba eddagala nga lisusu obungi neweebuuza abalibula bavaawa wallahi gye bali fujjo bwe lyayitiridde allah n'agasalayo agambye
kiggula lugita kumala nti weebereremu amaanyi ge bakuwadde sigakuba abantu bikonde ensimbi ze bakuwadde sizizo wekka ebiseera bye bakuwadde Allah ayinamu ebibye byebibyo mu bibye tuvunjagira ebibye mu bibyo bakugambye swala bwetuuka saala kusiba bwe kujja akola Ramadani esente ezazzaka jjamu ezizo n'ezize zaawule ate bw'ozijjamu ate n'aba muzizo n'azikukuumira n'azikuteeramu ne baraka esente etalimu baraka teggwamu bizibu ab'ebizibu abafere tebatomedde ggwe yaaye Allah akutaasa bw'ojja sente ezize muzizo genda ofune sente ogende e Makka abakola hijja emabega beesiimye abanaddamu ogikolako abo bajja kugirengera bulengezi anti korona Allah munyiivu okusinziira ensi bw'etambula waliwo omugga gwe nalabye omugga ogwo Euphrates ne Tigris Furat wa Dijla Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagwogerako omugga ogwo gukozeserevu gukutolontoko okuva mu Iraka Syria gubadde gubayamba nnyo ne gugenda ddala mu ttaka eyo gye gimu ku migga eminene nga bwe tulina Kiyira wano naye omugga gwakaze era ensi ezo zibadde ziyimiridde ku ki naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagwogerako nti gujja kukala nga bwolaba Kiyira munene gugatta ensi nnyingi naye bwe guliba gukaze wansi waagwo gutudde ku gold Nabbi yalanga nti wajja kubaawo okuttiŋŋana ku mugga ogwo nga gukaze ne gwolesa gold aliba wansi abantu bagenda kufa bangi ekintu ekyo kyabadde kyekango kinene nnyo akabonero akalaga nti ensi eneetera okuzingwako ensi Allah agenda alaga ebinene ebyayogerwa emyaka 1400 ensi erabika ng'etuuse ku ndeboolebo y'okuzingwako tetulina kyabwonoonefu kye tutakoze ekyakolebwa mu baatusookawo Allah n'abazikiriza olw'ekintu ekyo fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim bali bonna abaatuuka ku damdama olwa zunubihim yaga nti abo nabalyangawo lwa kizambi kyabwe ebizambi byonna ebyattisa abaatusooka byonna tubiridde mu ngeri y'amalala kati tutandise okulaba ku bubonero obunene tubadde tukyalaba obutonotono obunene bugenda buvaayo abantu okkeera Kiyira ku makya nga abantu batambula mu butambuzi oteeka okuba nga wano aliwo ekibateeka okuba ekiriwo tutandise okufuna entiisa eraga nti ensi eneetera okuzingwako bwe kibanga bwekyo kirabise abagiriko bandibadde batetenkanya watazawadu baali badde batandise okuleeta amakutiya nga bateekamu bye bagenda nabyo fa inna khayra zaadi taqwa omugugu ogusinga obulungi gwe gulimu emirimu ey'obuwulize ekituufu kiri nti ne bwezingwako ndowooza tulaba nti ebisaanyizo ebitujjawo tubiwezezza ebisaanyizo okuvaawo tubiwezezza omukyala ava mu maka ga bba agannika
nikahun shar'iyyun naga nze ngenze kwerenga nga nti kyalenga n'omusobola nti kyalenga njagala kunoonya akawogo n'adduka ku baana be n'agenda ne yeerenga n'aleetera bakadde be ne balya nga balya bwereere bwa mwana waabwe mulya bwereere bwa mwannyinammwe ewaka oba okitegedde kati tutuuse mu kiseera ekyokulaajanira Allah nga takyasobola twanukula lwaki dhakara rajulan yutiilu safara yatunyumiza omusajja yali ku safaari empanvu naye nga ash'atha akhbara nga safaari emukubye yenna agubiisidde enviiri zitunudde gye zitunudde naye embeera gy'alimu nga bw'osaba naawe nga toli Allah bw'akusaba omuwa naye omusajja ono ng'asaba Allah yamuddu yadaihi ila sama embeera gy'alimu ey'obugubi mu safaari atuuse ku kisembayo alajanira Allah ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab la byalya bya haram alya bwerere bwa mwana we oyinza okuba tobulidde naye nga bwe buli ku ssuwaani wa malbasuhu haram omwana engoye z'abagulira bwerere bwa mwana wammwe mwambadde asoda gwe munywa bwerere bw'abaana bammwe faana yustajabu amaka ngaago ntandikirawo gaanukula nti endya yaffe ennyambala yaffe bye twambadde bwe bibeera nga byonna bijonjobadde bwerere bw'abaana baffe faana yustajabu la nammwe munsaasire nsinziira wanyanukule ne mudigidda nga mwerenga munoonya muwogo bakadde bammwe ne balya obwereere bwammwe bamaama ne bataata bali mu bwereere bwammwe mwe baliira nakugaye nti emaali esinga okuwooma ya busika kubanga gwogiriira mu aya kale all in all nti buli muntu akwanyekwanye ebirabika si bye ebirungi ennyo naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ekiyama kigenda kubeerawo nga abantu b'omulembe ogwo be bakyasinza obubi bw'olabanga ddala mu butuufu bwe bakubuuza nti tuli balungi obula wootandikira teyogerayo bina ebiraga nti tuli bulungi ekisookera ddala Allah asoose n'atugoba ne ku nnyumba ye tetulina bisaanyizo bigenda kukola hijja ekyokubiri n'atugoba buli awali ennyumba ye temuyingira mu muzikiti ne bakwata ng'oli mu muzikiti wannaggomola okolamu ki ab'obutale mugguleewo naye tewaba agenda okusaala ekiyama kiryoke kyedomolere ddala ku bantu ababi first class hijja agiweze n'emizikiti agigobyemu abantu abakatale mukole ne loogi zikole aga nti ekiyama kigenda kutuukira ku bantu ddala abali pyuwa tebaliiko kubuuza nti bafu saagala muntu yenna mu muzikiti gwange laakaba wala gw'ekyalo kati n'obuuza omuzikiti gw'omulugoye gulimu abantu bana lwaki bakugobamu abasiraamu abasatu abo tetwagala kubeerako kitonde kyonna kiyingira mu muzikiti Allahu akbar Allahu akbar la naye ku mirimu mugende mukomewo naye mu muzikiti tetwagala bali eyo bweyongedde naye babaganye okugenda mu muzikiti owulidde ensi Allah alyoka agikubeko ekintu nga yeyesaanidde abantu bamanyi okubba ne bebba ne babagana naye teri yebba agamba kanzikulewo nebba enzaale banabba ebirala
ebintu mubirabanga bwe mubiraba naye ate abalabira ewala balina ettooki erimu amanda 4 ey'amanda 4 terabanga yaabi jo tulina we twabadde maama waffe Zainabu abuuza binti Jahshi ng'amaze okusomesa byensomeseza ebyo maama waffe yakwatwako n'agaaseeka byoyogedde mbiwulidde anahlik tusobola okunzikirira ffenna Allah n'anyiga n'atulyawo wafiina salihun nga muffe tukyalabamu abantu ab'omunagano abalongoofu nabbi n'agamba naamu ye idha kathura alkhabathu obwononefu bwe bulisinga obulongoofu aboononefu bwe balisinga obungi aboononefu bonna ngenda kubalyawo lumu tuli basosolera mazuukira tuli birabira eri olwaleero bw'ogenda okupima aboononefu simanyi sayidi gwe kweweteeka gwapima ng'opima banno ono mwononefu ono muki naye bw'otuuka n'osigalawo omu odda ku sayidi ki gwapima banno bwe baggwawo odda ku ludda ki era singa babeera bakayanira bukayanizi nti gundi weyongere jangu eno ku namba yaffe balongoofu be bakukayanira oba bali yensi kwe tuli Allah atandise okulaga ebinene min alamaati saati nabbi yafe amaze okulanga obumu ku bubonero obunene omugga ogwo yagwogera era abamanyi bagwogerako bingi akati anti social media y'ebyayo bayinza okuga nti gundi Lukumaani yafudde ate enkya n'ayogera oba okitegeera kyegano ga Lukumaani yafudde ate enkya n'omuwulira nga bali ye social media kwe tubijja ensaha jo twabadde ku aya zaffe ezabadde mu suratul Hijr Allah ziyatusobosezza okutunulirako waqul a'udhu billahi minash shaitani rajim aya yabadde yakomeka maaso gatalaze ya 9 waqul abantu bagambe inni nze ana nadhirul mubin ndiyo abalabula nga sina kyengenda bakweka kuba muli bakadde bange wallahi ne mmala mbakweka mbambaliddemu olukwe ne mbagaa nti abasamira musamire abamawuledi musome ab'ennyimbe mugende eneddiini makubo nesibalabula nti mawulidi teriiyo ennyimbe teziriiyo tebabalimba tenabalyako sente zammwe sente muziteeke mu mizikiti muziteeke mu kuweera bamulekwa muziteeke mu kukulaakulanya obusiraamu siza kumeketa bumekesi na kuzina tie nze mbabuulira nga kyembabuulira ge mazima bannaye njagala tubeere feya nze naafe neseeka mujabi bagenze Madiina bagenze kutuleetera ki irimu ne basomayo emyaka gyabwe emeka naafe najja n'agamba muzeeyi mwabye ne bamubuuza ennyimbi muzisanzeeyo ziriiyo osinziira ku kyo tugamba nti twabye n'owulira nga ananaagira binona mujabi n'abaganda abange nti ennyimbi sizisanzeeyo naye omubaka bamuziika wali tebamukoleranga kukulumba ebbanga lyetumazeyo emyaka ena wabulayo omuntu afa tetugenzeeko kulumbe lwonna ne mawulire tetuzigenzeeko abaana baffe bano bakomyewo byebatubuli ono agamba twabya ono agati twabya bali babiri ate bonna basomedde wamu olowooza kati ani ali mu buzibu omuwuliriza tali mu buzibu toli mu buzibu
naye bw'obaamu amagezi okolaki kasaba bikayaniddemu gwe olinakolaki muvudde wamu ate kati mubikayaniramu nze sikyakoledde ddala naffe leero yogedde ekintu ekituufu totera kwogera bituufu okolaki otabuti ota nogandi ababimanyi babikayaniddemu kati fe abatamanyi tukole tutya ekyo tukitadde naye era yadde okitadde naye katonda bw'aba yakuwa obwongo nga tebuliiko kikateni ekyakabuuti kuba bikubaako gw'olaba ayogeraki wabaawo gy'ogwa olubege yadde otadde naye wabaawo gy'ogiraki abaana bano omutima gw'amazima gugamanyi kaakati ffe tulina obuzibu baani abasomesa ffe tugenda okubuza bazeeyi baffe abaatutuma oba kitegedde oba okubanyulula oba okubabbika naye ne bamuzeeyi babagaye nammwe mubeemwamu akesengejjera muleke kwazika abaana bano mitwe gyonna totale mubawe ka percentage nammwe musigaze mwekalakase mu ngeri y'emirembe lwaki mutubuzaabuza nga temwasomera wamu ebyo gavumenti nga mwekalakasa kati allah agambye kul bagambe agamba ani olowooza mwabivuddeko wakul abakazi be mwagala boogere wakul bagambe kuba bo babimanyi byembuuza wakul bagambe ani gwe bagamba abagambe nseeka mujabi tatambula sajja baga mujabi yakula atya bagamba nabbi muhammadi ave madina ajjayogere namu kituufu bagamba nabbi muhammadi naye kati saawa eno bwe tusoma qur'ani yagenda okujja abeeko kyatugamba si nkata wabula iseeka yenna gwe bagamba kuba naye nkati nkyagenda kufa eno kulu tejja kuvaawo nga bwe batugamba nti kulu huwa allahu ahadu tetukyakitembeya tetukyakitunda lyatulinda nabbi muhammadi ajakinyonyole si mwe basika bannabbi wakulu ŋŋambire abantu abo inni nze atudde wano ana nze gwe mumanyi omuntu wammwe nadhiru mbalabula almubin nga sina kenkwese nye nkikubawo nti olumbe teruliyo olira atakizzeemu naye nkikubawo nti mawuliri teriyo ate ngeriko abasajja abakulu abalina n'ebitambaala nti mubin sina kyenja kubakweka kubanga enkya balina okumbuuza balina okuki nze neetegula kiki bagamba bali ne bagamba abayisirayiri bagamba lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida lwaki mweri mulemedde kuba muzeeyi mubaleke oba bavube allah banayagala n'abalyawo oba basoma mawulidi basome oba baba byabye mubaleke nillahu muhlikuhum allah aliba abakoya alibejjirawo baseeka ne bagamba ma'aziratan mutusonyiwe muleke ffe twogere ila rabbikum tetulina bwe tuli byogera nga tutuuse eri allah nga amateeka gamenyebwa tulaba ma'aziratan sore ila rabbikum tulyogera tutya nga allah twali tumanyi nti eno nsobi ne tusirika walaallahum yattaqun ate tomanya balina n'okuta bameka abatadde abaana bammwe abatadde mubaleke baabye mutuleke bassebo muleke twogere ila rabbikum tuli byogera tutya eri allah nti bayabyanga weetuli ng'ate allah yatuteekamu sente tulinga ennyonyi ezitaaliko bakadde baffe nti be baatusonderanga maazirata mutusonyiwe sore ila rabbikum tuli byogera tutya nga tutuusibwa allah nga mu bitabo byalimu nga n'oluwarabu tulumanyi naye ng'abantu bali mu kuba mataali n'enswala ne zibayitako nta
nze kaneetikkula omuki ate walaallahum yattaquun tomanya abalala bayinza okuta. Ekisooka nze kanjogere ntukule eri mukama wange kubanga oledde knowledge njirina. Ate tomanya walaallahum yattaquun bayinza okuvaayo. Wallahi billahi tallahi tulina obujulizi obuli hayyan obulamu ngabuga sheekhe wallahi nze nata. Tulina obujulizi obuga nti nze seeka sisobola kuta. Waddaliilu ala dhalika naafi kanti kweseeka yogera naye kufuuyira ndiga kiki mulere. Bwefuuwa naye ufuuyira ndiga mulere. Indiga ndowooza kyekisolo ekitalina ddansi kubanga lwaki bakirondamu. Owulidde? Endiga ebeera nnyo mu nte. Ente zinyumirwa nnyo omulere naye ebyo ebyeyawula ente nedda wali n'endiga nedda wano n'omala obudde bwo n'ofuuyira endiga. Omulere gunyuma endiga eri mu nte. Oba kitegedde? Kati kufuuyira ndiga mulere kasanaafe omutuuze wali yekka n'ofuuwa naye bw'omufuuyira nga mulimu abalala agirira muli agenderamu. Oba kutegedde? Bwenjogera naafe mbasire ku naafe abaludde mu dalasa baba bamanyi kyentegeeza. Oba kutegedde? Nti abasajja Abayisirayiri bagenda okuvuba ebyennyanja nga Allah abagaanye n'agamba saagala ku lwa mukaaga kuvuba, ne galyoka agawuuta gava mu mazzi ne geebaka mu mazzi ne ku musenyu. Ku lw'omukaaga bwe baabagaana okuvuba ebiwuuta Allah n'abiragira byonna ne bijja byeyanika ng'enswaswa. Ekikira kiri mu mazzi, ekitwe kiri ku musenyu. Bana olw'eggulo ng'olw'omukaaga luweddeko wallahi ng'okulaba ku mbuuta zizeeyo markazi. Abasajja bano kwe kunyiiga ne bagambye ebyennyanja bino okutusoomooza ng'obusoomooza ne bijja ku lunaku olutateekwa bwe baatugaana okuvuba nga tubikwatako bukwasi tuti nsolo ku kizigu okwata ku bwoya kyo ki. Abagezi ne batuula ku sayidi eno bye baali abasiru bagenda okuleeta bannaabwe obuzibu. Ne baganda abange tetujja kukwata ku byannyanja wabula tusime emikwesese. Ebyennyanja bino bwe binajja okuzannyira eri nga tusibawo tetuvuba tusiba busibi ne tubikwatirayo bawowa n'ekitimba ne bisigala eno enkya ne tukola ki. Kaakati basheekhe bagenda okulaba nga baseeka ne bikulamu emirundi egi baseeka naafe ne mujabe bano bwe basima emikwesesi nga bababuuza emikwesesi nti tetujja kuvuba naye byakusibirayo obusibizi ku ssande byakugjayo ne baga mwe mugenda okutuleetera obuzibu. Kati naafe kyava alumba mujabi nti abasajja obaagaza ki? Bakutte ku kyennyanja atya obaagaza ki? Kati baulama ne beeyawulamu olumbe we luli oba teruliiwo si fe tukisooseemu. Baseeka ne beeyawulamu. Baseeka bamu bagamba abantu mubaleke. Baseeka badabaga nti tuyinza kubaleka nga Allah tulimunyonyola tutya. Allah bw'anaaba nti alabe kyakoze kibi anaabalyawo, bw'anaaba tabajjeewo anaababonereza. Ekibonereza ekyo babimuweddeko, mubaleke abantu mubaagazayi balye emmere yaabwe. Ekyennyanja okitegedde? Nsika kino nakiri Qur'ani wallahi kyekyagireeteza. Bw'obanga gwe wategeeramu muggana kyannyanja oli wala ekyo ekyennyanja tekigenda kuvaawo buli mulembe. Ate baseeka tebagenda kuvaawo abawagira bali okuvuba n'abawagamba nti tetujja kuvuba naye lwakuba mmwe ebintu lakin qawmun tajhaluun. Al-ibra bi'umumi al-lafzi laysa bi khususi as-sabab. Nebaga nti Kayemba Nanta buulira yasaabala ki?
kayimba tagenda kuvaawo paka ila yaumul qiyama. Kayimba ajja azaalibwa buli lunaku era n'obwato tebugenda kuvaawo obwebbumba bwe yalinnya. Kati Allah okuleeta ekifaananyi kino abalina obwongo bwe bakisitula ne bakijja mu Isirayiri ne bakikkata wano ne wano waliwo ebyennyanja byawo n'abavubi weebali ne baseeka abawagira abantu ndi mubaleke bali ebyennyanja byabwe bolabe balidde bubi nabo weebali tebagenda kuggwawo. Nabana abaga nti waayi abasajja bwe tubagambako bagamba ku kibalikira ekyo ekyennyanja tekigenda kuvaawo paka kiyama. Naye obwongo bwaffe okusitula message eno tugijje mu Isirayiri tugikubbe wano ey'engege. Kati engege ya mu Uganda ogimanyi Edwani Maulidi era essaawa nebaga nti abange era bye musomesa byokka ebyo byanyikidde mubireke musomese ku siriki leka tunyikirize ddala. Manyi omuntu akoze ettooka akoza sayidi zonna ate n'amala n'akakasa nti n'ekituli kyakubyemu namunusu kwayingiddemu yebalite ennoga leka tukubemu ekituli kinoge timusomese ku birala ekyo tukitegedde nti waliwo abaana baffe abakyetaaga okitegeera kati kiyingiddemu n'Abayisirayiri basibiddeyo empuuta eri ekinaala abange maazirata ffe mutusonyiwe busonyiye oba tukoze ensobi tugikoze naye ila rabbikum tulyogera tutiiwa Allah wammwe nti twalabanga abaca bakitaffe bagawuttula niswani zibayitako ne tusirika wala allahum tomanya ate yattaqun bayinza okita tomanya be banaaba tebakitadde ffe tunaaba tugojjeeko ogwaffe wamalaika illa albalagh ogwaffe gwakubagamba kul bagambe inni nze gwe mu ayatika ana nadhiru mubin mbalabula ku kintu kisinza kusirikira n'ebirala nadhiru mubin oyi n'ebirala yongerako ekirala yongera bingi kiriki buduwa nadhiru mubin mbalabula nti bwenze bwe nasoma era bwe nsoma ebitabo tebiriiyo nze bwe nsoma ebitabo sibiriiyo sijja bakweka so singa mbadde mba nkiwagidde mwali mpadde n'essente naye ati walaallahum yattaquun fetugenda tukubakuba walaallahum yattaquun abantu bantu tuyinza kubaleka bulesi nadhiru mbalabule mubin nga tolina kyokweka kyonna ekibasuula mu matigga kijjeeyo kama anzalna ala almuqtasimin kyetubatuusaako bye twatuusa kubali abaagabana nabbi baamugabana batya yabalema okutegeera ge mazima abamu bamuyita omulogo abalala muyimbi abalala asatiru alawalin abalala kahino abalala yabalema baamugabana naye nga nabbi ali nabbi ni bamugabana abalala mulalu naye ngaekituufu bamumanyi tagwanga ku ddalu kati nga bwe bwemupita omulalu nga mukimanyi nti omulalu tayogera nga nze eryaga nti jjako ebyo bya mulalu omulalu waliwo omulalu asomanga nze naafe ddala ddala okakasa ndi mulalu naye lwaki bakadde bwe batuyita balalu mukutasimiri bagenda batugabanya abamufere abafere bakola bino abagala sente bakola byenjogera yeeya mufere yeraga gwe bwowulira byendiko mukutasimini mungabanye naye ngaekituufu mukimanyi wajahadu biha wano kukomemwa mubikuba wastaikanatuha anfusuhum naye munda munkakasa nti kyendiko kyekiikyo wano kibakubya uluwan dhulman uluwan wano buli az'amaanyi kwagala kusigala nga mulya by'abantu wa uluwan okusigala nga mutula ku mufaliso kikizibu waliwo abaagabana nabbi ne bamwogerera
bamukutasimina bwe baamala okugabana nabbi nga buli omu ayuza ayogera kino alladhina jaalu alqur'ana idhin ate bwe baatuuka ku qur'ani gye yaleeta eyo yo idhin ne bagamba ddogo twagambye nti idhatun ne sanatun ne shafahun shafataini shafahu ebigambo ebyo byonna bifaanagana idhin olidde nti idhin baafuula qur'ani idhin wano Qurtubi agamba nti ekigambo idhina fi lugati Quraish qur'ani yakkira mu Quraish naye bamuzeeyi ekigambo idhin ewaffe eri mu bujjajja obu Quraish asihiru eddogo oba okutegedde era mu lulimi lukadde lwadda n'agamba tulina n'omuyimbi omutontomi ow'edda nga yeesembesa ekigambo ekyo okukikakasa nti bajjajja baakiina waliwo omuzeeyi jjajja omutontomi yagamba edda nga nenabbi tannazaaliwo audhu birabbi min annaffaathaati fi uqadi al-aaddi al-mu'adha nti nsaba Allah ntaase annaffaathaati fi al-uqadi naye nga abo abafuuwa ennindi oba ebifundikwa al-aaddi nga bagendera mu ddogo abalogo al-aaddi al-mu'dhi omulogo ng'agendereramu okuloga oyinza okusiba ekifundikwa naye nga mu butuufu ekigendererwa kyo si kyaki naye ono ayina enniya ey'okufuwa mu kifundikwa ng'enniya yakuloga Allah muntaase netulaba na hadisi gye yagambye fa hadisi laana yakulimya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aadhiha heno bagireeta nga ye yali yakutulwa ku kigambo idhina izra ne bagamba nti ensibuko yakyo kyaliko kubanga ne nabbi yaleeta hadisi al-aadhiha oba kitegedde wa musta'dhiha n'agamba nti Allah yakolimira omulogo noono asaba bamulogere as-sahiru wal mustashir asaba bamulogere noono agenda okuloga bonna bakolimire oba kutegedde nti oluusi ebyennimi ebyo mba saagala nnyo bibayingizaamu naye abaana abasomi baŋŋanseekaffe betukolera n'agamba nti ayeddako egamba etya 93 fa warabbika nkulayirira lanasalannahum ajmain bonna nja kubabuuza ddala omusajja ono yali mufere teyali mufere naafe ekyo ekibuuzo bakirinze nkata ogenda gasimbagana naye nze tebajja kumbuuza bya Abijahali baabujahali tebagenda kuggwawo bwe bali mpaka kiyama bagenda kubuuza Abujahali nkata yali mufere oba teyali mufere bw'aba teyali mufere gwe nga byewakola si yasomesanga kyagamba nti fa warabbika nkulayirira eyakutonda ani alayira ng'agamba ani agamba gwe seeka asomesa fa warabbika gwe wabagambye nti obati nkulayirira eyakukola lanasalannahum ajmain buli awulidde byosomesa nina omubuuza bwe yawulira yategeera atya amma kanu yamaluun ngenda kubabuuza ekyabazza mu dduwa ne mawuledi oluvannyuma lw'okuwulira bino byosomeseza Allah akwepikidde nti naafi wallahi nkwagala buli ali mu mawuledi ng'awulidde bino wallahi lanasalannahum ajmain noona eyakayingira obusiraamu n'akiyingira naye mwagala amma kanu yamaluun bye baakola baabikola bali ku musingi ki
enyimbi mwazaabiza ku musingi ki ono akugambye toyabya gwoyabizza tuleetere obujulizi obwabya ne mwonoonesa abasiraamu ssente zaabwe abamu ne bagone ku accident bagenda ku kitaliiyo wallahi ngenda kubabuuza fawarabbika alayidde endayiro yakutonda lanasalannahum ajmain buli ali alemedde ku bye bamugamba nga talinaako bujulizi wallahi nja kumubuuza amma kaanu yamaluun bye bakozesanga abantu babisomawa jo twaleese aya nga nnyingi eziraga nti baseeka akazindaalo ko baseeka bagenda kabawa ate bamale bakawemmwe allah jo twasomye mu surat al-araf ayo mukaaga falanasalanna alladhina ursila ilayhim tugenda kusooka kubuuza abali mu kidaala walanasalanna almursalin oluvannyuma akazindaalo tukazze ku baseeka bibiri babe basobedde falanakusanna alayhim biilmin tulyoke tubabuulira ebyaliwo nga naffe twaliwo wamakunna ghaibi nti mulowooza nti twali bbali aya endala yabadde mu surat al-qasas negamba wa yauma yunadihim olunaku ngenda kubakowola nti babaagala fayaqulu bababuuze nga mumaze okutuuka maaza ajabtumu lmursalin abatume baseeka be basomesa nti temwabya mwe mwaddamu mutya tife twategeera mukwabya okumanya kigenda kuyitirira fa amiyat alayhim al-amba ekyokuddamu kigenda kukola ki ebigambo biri babulira ku mimwa yaumaidhin fahum la yatasaalun ate balibulawo gwe babuuza tebamba bakambe kuba buli muntu agenda kuba nga ategeera nnyo fabasaruka alyauma hadid buli liiso liraba nnyo lyoje asmi bihim wa absir mulaba ate muwulira nnyo tolinaawo obwetaavu bubuuza munno kyo kiwulidde oba okirabye netugenda mu maida jutwake yauma yajmau llahu rusula allah agenda kukuŋŋaanya baseeka fayaqulu ababuuze maatha ujibtum bwe mwasomesa abantu bayanukula batya qaalu bagenda baseeka ku kivuukamu la ilma lana ffe twasomesa tetwamanya byaddirira innaka anta allaamu lghuyub bosinga okumanya bye tutamanyi ffe twasomesezanga mityana naye kyetumanya abali mu amerika bakola batya aliyo atwepikira abuuza saidi yesi akazindaalo kammwe bwemumala okweyogerako oluvannyuma ne bakazza baseeka naye bwe seeka fumiitiriza ku aya eyo ogenda kwogera otya nga kyewasoma emadiina sikyo binuka nakyo mu bantu kirimu ssente naye zaakaseera kirimu erinnya naye lyakaseera kirimu ekitiibwa naye kyakiseera naye ddala mu butuufu ulidde omusajja sheekhe kulumba allah amusaasire wolowooza ansa ye erifaanagana neyankata sheekhe kulumba obusiraamu bwe bwajja bwe bwabumuleetera bwe yabukwata nga tosobezza namu olwo akazindaalo kalina kudda eri baleeta buki kiwallahi bwe babutuleetera bwe bwe twabukwata alina omusango nga akazindaalo kaweseeka abasiraamu be uganda mwabaguza obusiraamu nga buli mu mawulidi nti twali tumaze oziyingizaamu kati seeka kulumba akivuddemu batakivuddemu abakivuddemu bwe bakireeta bwe yakikwata bwe balugaa temuli ennyama yetali mutayirire wallahi kabaka yatwokya n'otwokya bakadde baffe ne bafa oba kitegedde ne batugaa nti abasaaza era teyatusaaza era n'atutta naye kati mawulidi era baligitwa ne tujjaniriza kati bano bakikoze eki bakibuuseemu tilka umma kad khalat abo mubandikire abaayita nga tebinatereera laha makasaba nija kudiringa nabo mu ngeri yaabwe walakum makasabtu mwe aba baseeka nkata ngenda kudiringa nammwe ndiringa nammwe nga mwe ne bammwe nabo buli bireke bino kati mwe mwatwetwalira gwowonya eggere ate munnanga akutwala ekiro omusima wolabanga okuva ku mawulidi kikaluba okuleka yedduwa kikaluba ate nno sigambye kuzirekayo wabula nkojja ku dduwa emu mu mwaka okuleeta ku dduwa eya buli lunaku buli lunaku olina okusabira bakaddewo bakuwudiisa nti tusaba mu ramadaan mu nnaku 10 erisembayo
ate nga jamu akutte nkoga nti tuveeyo tudde wano mutuwe ya buli lunaku naawe lwolifa oligenda kulaba eya buli lunaku yali ekkolera okusinga ya Ramadan kiki ekikumenya ennyo mu ya buli lunaku rabbi gafirli walwalidaya era kiba okuzigenda kuba abantu bagaye nti fatarafubiza nti oba batukuba batukube twali bakiro fasooka kabulengane twaki etuwa eddakiika mmeka rabbi gafirli walwalidaya warhamhuma kama rabbayani saghira ne bwokoma ku ya Nuuhu rabbi gafirli walwalidaya koma ku ya Nuuhu yokka erimu gwe erimu na taata ne maama wo basatu erimu abantu basatu nga motoka ya covid ya taxi daba rabbi gafirli nze driver walwalidaya maama ne taata lwaki wasabanga eyo nti eyo nagikopa ku muzeeyi Nuuhu alayhi salaam yankoleranga kuba ne wenabanga ndikagaali rabbi gafirli walwalidaya rabbi gafirli omuntu yafa ayagala ekintu eki kumusabira genda maghfira ne rahma bibiri era kyekitujja e Masaka kyekitutwala e Masaka kuva esingo tugende tugambe Allah Allahumma ghfir lahu warhamhu kyekyoka si kirala ogenda ngenda kuziika sheekhe ali ludda wa Masaka kwogera ku kigambo kubeera mu balooya abayitirivu Allahumma ghfir lahu warhamhu teri kyetukwala ku mufu ekitali ekyo ye Nuuhu kyeyagamba rabbi gafirli walwalidayya fene waffe ne bongerako warhamhuma oba balamu oba baafa naye mbuuza okujjako obukodo obususse nga bulimu entegeera etaggwayo ebulamu akadde bw'oyagala nnyo basalira nga bafudde oba nga bakyali balamu naye ffe tukola kibeera gukiikiri ddala ennyinde bakadde baffe tubajjumbira bafudde oba tubajjumbira balamu omanyi waliwo kyetuyita nti atajarrud sooka weeyambule ofuuka omuntu omupya weeyambulemu buli obujja n'ebitubadde twogera enyamawe kati ndina omuntu omupya wano mu Buganda naafe abantu obalaba akajanja bakateeka ku balamu oba ku bafu naye yentegeera ate ya wansi nnyo naye yeetaaga ate kubaseeseetula nti ate bye twali bakoledde nga bafudde ate bwe tubibakolera nga balamu ate kiba kya bbeeyi nnyo emmere eri gy'oleese eriwe mujabi mugiwe ne kasasiro gireete maama agirye nga muki nedduba ogimuwe nga muki billahi alaikum njagala mbabuuze okumanya tukyali babisi nga tukyali babisi tukkirize mu ekyo obubisi nti waliyo gye wali owulidde nga maama wo ne taata we gye bali nga mugenda kubalombera dduwa nga balamu waliwo kiwuliddeko eryo si ddaala lya bubisi lwaki tubakolera edduwa yaabwe nga balamu ne tulya emmere nga balamu nga tebannafa ne beebaza n'okwebaza nti baana baffe twebazizza edduwa yaffe mu kifo kyo gitusabira nga twafa tetubalaba kasi mumwebale nnyo mwebalire ddala tiina edduwa y'abazadde abalamu nga tebannafa lwaki edduwa y'abazadde ebeerawo nga bamaze kufa lwaki tebeerawo nga balamu nabo ne bagibeerako ne balya ku kintu n'abantu baabwe edduwa y'abazadde abazadde abalamu nga bwe tulina edduwa y'abazadde abaafa maama okiwulire maama oyagala ki ku bbiri baaba wabya edduwa y'abazadde abalamu n'edduwa y'abazadde abaafa wano tukola ya saidi ki wabafu bwe tuyagala kubeera ku dduwa nga ne maama waalya nga naawe olya ono alya n'ono alya
kyokka eddwa ey'abazadde abalamu teriiyo mu Uganda. Sigimanyi eddwa y'abazadde abalamu sigimanyi. Alifatiha zaabwe tuzibawe nga tuzibakwata bukwata so si mpeereze buweerezi. Alfatiha laki alfatiha mama njikuwadde nyoka akwata alfatiha ye agamba amiina. Lwaki ewoomerwa nnyo kanyugenkanyuka nti alfatiha laha egende mutuuke bweneekoone ebbali naye wano gimuwaagiraba. Bwe munaaleeta ekyo ne mukisembeza mujja kumanya obufu bwakiri. Obutuufu bw'ekyenjogedde ekitakolebwa kijja kugoba obufu bw'ekiri ekikolebwa, so nga nakino nakyo kifu. Nakino kifu ekyabalamu ate kiri kifu ashadde. Tulawo otudde muzeeyo muwe rabbi gafirli. Nuhu ku bibiri yakola kyolowooza? Yakola y'abalamu oba yakola y'abafu? Qur'ani etulagira ki ku bibiri, y'abalamu oba y'abafu? Eragira mwana rabbi gafirli. Wakul yogera si wakulu. N'olulimi olwamu n'olulimi embalabe. Wakul gwe mwana yogera. Aya yajje ega nti ima yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma oba omu oba babiri nga weebali wooli weebali tebakyesobola tobagamba nga botukola naye wabula wakul yogera basabire wano wakulu kiri basabire kubanga agenda kuleeta dduwa. Wakulu bw'oba ogenda kubuuza kibuuzo kyandi mubuuze bw'oba oleeta kibuuzo. Bw'oba ogenda ku dduwa wakulu basabire kuba agenda kuleeta dduwa. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Edduwa y'abakadde Allah ye yagituleetera. Naye billahi alaikum b'abaana bameka ababeera ku dduwa y'abakadde baabwe ne boogera ekintu ekyo? Bameka ebintu mwabyejjeeko mwabirekedde seeka tebamugambanga ko okusabira bakadde bo. Tekiriiyo nti muleete seeka tekiriiyo. Bagamba gwe omwana okujjako nga nesseeka ono omwana oli yamujaala ate bamugamba yayogere ku lwe so sayagereremu mmwe. Wakul gw'omwana gw'oyogeranga rabbi ayi katonda wange irhamuhuma kama rabbayani saghira. Yedduwa yokka kyekinyiiza bulijjo bano basseeka abalina amasomero. Omwana akwatyamu essomero nga tamanyi edduwa y'abazadde aba yanonayo ki? Ne bamukwasa Asadu mpologoma agenda azisuubula bazisuubula wa era agitwalawo egenda kukola ki? Ye mu Qur'ani Asadu ziri mu mmeka? Tugiremu Asadu eziri mu Qur'ani tulyoke tugende Asadu ziri zino nyingi. Ye tuzirabye azitwala wa? Sigambye nti tazitwala naye tezibeera nti gwe mulamwa. Nti omwana twamubuuziza Asadu n'ayogera enjovu musiru n'ekibiina ajja kukiddamu. Ddala omwana oyo musiru wamugambye waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira nekimulema. Ono omwana empologoma gy'omugamba akalaakalana nayo ogimuguza eneemwagulira obwereera agitwala wa? Omwana waffe bwe tumukuwaffe tuba twagala asome ebinaamuyamba bituyambe ebiyambe ne bazzukulu be. Kuba bw'anayiga rabbi gafirli walwalidayya ajja kukiikiriza abaana be n'abaana b'abaana be n'abaana b'abaana be kuba abajja agenda bakisikiragana nga tebwe busiraamu. Naye Asadu waafuluma mu kibiina eyewedde kuba talina gy'agitwala ate nsonga nkambwe. Ensomesa n'abasomesa bonna beetaaga kukuŋŋaanya ne tubaddamu buto. Bwe tuteekayo abaana mu ssomero tuba tubeera kye twagala ddiini. Kati Asadu agisomebwa bw'amala okusala n'ayogera Asadu afunira wa? Ye maama we. Kakati
kati Sheikh Zaidi uno Asadu ajimanyi yakayogera emirundi 3 mu kibiina ekolera ki aliku Asadu alunabu ne mukitawa yagala rabbi gafirili walidayya mu kifo kya alunabu timsahu gonya agenda kola kimuzeyi tamwetaaga eyo timsahu wo naye kati nga umuzeyi yakuzaala olujegere wakati wo ne wakati we mulamu oba yakwa Allah eyamukola akubulidde ekinakola kiwaladun salih omwana alimu omulamwa ekinayamba muzadde we nga yakwa oba waali rabbi gafirili walidayya ebyo tobisomesezza oli ku Asadu sigaya nti Asadu mubi naye ate tetumwetaaga nnyo nga agambye nti فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أما من آية يبتبغى قلت ومسجون قرطبي أي نجتب جبيدة التذكرة في أحوال الموتى اجتبوا kirungi nnyo kyogera nga kikulabula ku biribeerawo ng'omuntu amaze okufa eyawandiika kitabo kino ekya tafsiri qultu agamba والآية آية بأمومها مكايورا وايو nga bw'ojuulidde bweyodde tadullu eraga su'al al-jami'i nti abantu bonna baakubuzibwa wa muhasabatihim bajja kubalibwa kafiruhum wa mu'minuhum omusiraamu nakiki illa okujjako man dakhala al-janna bigayri hisaabin abanayingira ejjana abamanyiddwa nga tebayise mu kibalo ma bayyannaahu fi kitaabi at-tadhkira twabanyonnyola mu kitabo kyaffe ekirimu ekibayita tazikira fa in qiila naye singa batuuka ekibuuzo wahal yusalu lkafir wayuhasab omuntu atali musiraamu agenda kubalibwa era agenda kubuuzibwa qulna tukuddamu nti fihi khilaf kirimu obutakkanya wakati w'abamanyi وذكرناه في التذكرة مجتمع في شيء والتذكرة تواكو جامبا والذي يظهر سؤاله إكلا بك إكبوزو إكبوز بواكواوي انت بجا كبوزوا للآية ولو آية تلقى انت بجا كبوزوا قوله تعالى الله جامبي سورة الصواب صفات آية يابي منيا يجامبي وقفوهم غتمنا باتوالا مولو مسوكمو بايميريزيكاو أريد lwaki innahum mas'ulun waliwo ebibuuzo nga tebannayingira ebigenda okubootebwa eyo aya etulaga kyabaliyingira muliro nabo bagenda kukola ki wa qawluhu tuyina ekigambo kya Allah kyakigamba inna ilaina iyabahum abantu abo gye tuli gye balina obuddo gye balina wakudda walala okujjako ewaffe wa inna alaina hisaabahum ate n'okubabala kuliko ffe ekitegeezaawo tasosodde baakubala bonna oba okutegedde agugambye nti eyo hisaabahum eraga nti baakubalibwa wakifuhum innahum mas'ulun eraga nti bajja kubuuzibwa awamu n'okuba nti tebali beki fa in qiila bwe tubuuzibwa fakad kaala Allahu ta'ala bwe tumanyi nti Allah yagamba wala yus'alu an dhunubihim almujrimun aboonoone ffe tugenda kubabuuza bikwatagana na boonoone ekaabwe singa wabaawo omuntu agituwokya oba okutegedde bwe tulaba nti yeegoba okukola ki okubabuuza abamanyi bamanyi okwebuuza n'okweddamu suratul qasasi ya 78 ate tulinayo ne aya endala eri mu rahman 29 oba 39 nasobegalabe fa yawmaidhi la yus'alu an dhanbihi insun wala jan olunaku olwo tewali alibuuzibwa ku zambi lye kabe muntu kalibe ejjenne tulaba nti yeegoba okubuuza tulaba aya endala neegamba wala yukallimuhum Allah tajja kwogera nabo aya suratul bakara 17 wakana agamba innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun mutaffifina 15 nti tebagenda kufuna mukisa gulaba ku Allah kulna tugenda kwanukula okwebuuza okwo agambe alqiyama ekiyama si lunaku ekiyama tetugenda kukimala mu lunaku alqiyamatu mawaatinun ekiyama kirina egintu
nyingi olunaku lumu lugenda kuzitewa emyaka gya kuno emitwalo egi fi yaumin tawruju lmalaika fi yaumin kana mikidaru 50,000 sana emitwalo 5 egya kuno olunaku lumu emitwalo 5 nga nennyoko tannaba kuweza myaka 8 naye awulira akooyeewo wano tannakutulako 1,000 tannakutulako 1,000 naye awulira awangadde era akunyumiza erya wano ali mu 1,000 kiki owulidde nakunyumiza nga kyali muto akuze muwala amaze ebbeeraagi afumbiddwa abasajja abasatule ali mu 9 tannaba kulumba 1,000 ekiyama si lunaku wabula olunaku olwo lugenda kubaamu ennaku za kuno emitwalo 5 kanagandi kankubuulire nkujjeko enfuufu alqiyama amawaqi kiina stages waliwo stage gyojja okumalamu emyaka 10 nga tennaggwa endala mugimalemu emyaka 13 temunnaba kukwata ku mutwalo gusooka nga olira okyalinayo emitwalo 4 mukanaana naye ngawo wonna mirimu tewali kutuula kiyama kweserejja nakutambuza mpapula waliwo wootuuka ne baga nti ebyo tomubuuza ne baga ate agende wali bamubuuze waliwo stage zotabuuzibwamu naye ate waliwo stage zojja okolaki tolabana wano ku nsi waliwo abantu abatambulira muki mu stages mulinnyo ennyonyi nga mulimu eyaluka economic class oide nembaamu abatambulira muki first class oba kutegedde nembalamu abalina passport ezaki emyufu abo tebababuuza ate bano babuuzibwa naye waliwo ate we bayita nga bo tebakoze eki abo bo ne bagenda bugenzi ki oba kutegedde naye ate waliwo olugo babuuza mmeeza ku mmeeza seeka mujabi agenda makka leeta wandulabe leeta wandulabe bakugemye leeta akapapula ka covid waliwo ge batabuuza covid waliwo ge batabuuza masiki waliwo ge batabuuza sanitizer yoka niyingira oba kutegedde naye ate waliwo gye bagenda okumukola ki oba kutegedde ekiyama kirunaku lumu kirina stages famansun yakunu fihi sualun wa kalamu waliwo ojja okuyita ng'oteekwa kubuuzibwa n'okubaako byoyogera wa mawqin la yakunu dhalika fihi waliwo wojja okuyita kuutwe oba kutegedde akati kankugereze nti bakutta omubbi embuzi abadde agiina kakati bwebakuvuba omubbi ne bagimusiba mu bulago kakati omuntu oyo gebasibye embuzi mu bulago buli wasanga stage y'abantu bamubuuza nti obadde ki bagamba bugambi ki mutwale abantu bajja kumuttira wano mutwale wetaaga okubuuza nti abbye ekibi mumutwale musajja bajja kumuttira wano ababooda bajja la yusala ndunubimu tuwetaaga naye wotuuka ku polisi bakuyingiza buyingiza nti wakiki nga wetisa embuzi bagamba mbu nagize eki aweetaagawo ebibuuzo nga tebannakuwa kisulo olidde waliwo batajja kuwe kati musajja mumuleke temumutawaanya agende kubanga ezambiye limulabikako naye ate waliwo ajja okutuuka bagire ki bamubuuze nti embuzi giwumuze wali nti ogubadde nti bagamba onadde baabano bagamba bugaye nti kakati bwamuuna ekibadde waliwo stage batajja kubuliza eno kubanga ezambi likulabikako lyeryogera naye waliwo ezambi lwe bajja oddisa wali gwe olyogerere oba oliyimirizaawo oba balikuyimirizaako oba olyegaana oba likwegaana si buli siteegi nti eriko ki waliwo siteegi wojja okuyita nga towulira ti ate oyo wano mumuyiseewo buyisa agende wantu yeetaaga nakubuuza tubamanyi abo bwe batyo
naye ate gy'oliri gy'olaga ate bajjaga nti oyo mumuleete wano amale okusayininga kisoboka okuba tekisoboka gwe kiba kisoboka kati n'ekiyama kiri mu stages waliwo we bakuyisa ne baga nti oyo mumutwale mutwalize naye mumutwale ku namba 4 oba okutegedde ne bwoba ogenda mu ddwaliro engenda gy'ogenzeemu bayinza okukutuusa ku reception epiki ekumenye bubi nnyo wano awatuuka abadaga nti awo temumuteeka awo embeera gyali erabika bulabisi mumutwale mu mochare wano wonna abasawo ayiseewo abasawo babiteekaga nti omutwale mu ggwanika nga baddemu akasamba nti omuntu atuuka ku stage eyo ku experience yakuyo abajja tumenyera bwereere oba okutegedde abasawo abadde batima lwatuusa eri bagize bugizi ate n'abasawo abatendeki balina okunanka nti omuntu singa bamulaba ng'alumizibwa naye nga siteegi kwali tajja kuwona tebatawaana kumubuuza kimuluma bamutabusi wakutegedde wala yusal tebamubuuza omusajja kakugereze nti emmotoka emukubye n'emuyuza ebyenda biri bweru naye akyasa ebyenda n'omutima byonna bikubira bweru kati bo mu bukugu bwabwe bakimanya nti ono abuzaayo buki tasobola tetuyira bwe tukola ki tetuyinza kutandika kubuuza abantu be wamaguze gutya temubuuza bamukubika iso n'asirika bamubaga nti bamusirisizza okusirisa bakuyita okufa bo bakuyita kusirisa nga wano okutayira bakuyita okulongoosa yena bakulongoosa empozi bagenda kukusala erinnya balinyiriza oba okutegedde abantu abamu to the extent atuuka ekiseera n'asaba n'okusaba bamugire ki bamutte ezo ensi ezigunjuse omuntu ajja n'abala kansa ne bamugamba nti ojja kufa mu myezi 3 n'awayo sente nti okusinziira ku bulumi bw'ennyumu bamukireki bawusirise bakuyita kusirisa oba kutegedde kati waliwo omuntu ajja nga teyeetaaga kubuuza olw'okuba nti kyalimu kikola ki so nga ate waliwo eyeetaaga okubuuza kati agambye nti ekiyama bassebo si lunaku waliwo stage waliwo stage woyita nga bakubuuzizza atawala n'okireki n'agamba Ikrima alqiyama mawatinu ekiyama kiri mu stage yusalu fi badiha muzimu obuuzibwa wala yusalu fi badiha muzimu tobuuzibwa ne bagamba nti oyo ate mutwala wanti tumutwala ku stage ndala agamba Ibn Abbas la yasaluhum suala al-istikhbar wal-isti'lan tebamubuuza kibuuzo kyakubabuulira byatambula bitya oba abategeeze bo bye batamanyi hal amiltum kadha wa kadha tebamubuuza nti gwe wakola kintu gundi ne gundi si embuuza lianna allaha alim bikulli shayin allah ne watu tumubuulidde byonna akola ki ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ بكبوزة إيكبوزو القارئة تقريع إيكبوزة تريد توبا تكماني نينكا توغارو ينكولي إنيانكولا إيكونينيا أتيكو كونا القارئة وكوكو كونا ومقبوة تكتاو ekikibuuzo kibuulira sualu taqri'in kigenda kukonkona bw'ogamba nedda oliko buzibu bw'ogamba ye kikuba gwe watta kitaawo gwe wasala omwana w'ogaggawale tebaagala kukubuuza obabuulira ebyaliwo wabula bakubuuza ekibuuzo ansa yakyo ng'ekukoona naawe oveewo ng'otegedde nti bamumanyi ekibuuzo ekikuswaza owulidde weerumirizeeko obuki ekibuuzo ekikola ki akati bwe batuwa amagezi ne batugamba mbe baseeka
mumaze okulanga mu bantu nti mwogera mazima fasda atasaddulu kwekolaki okwatika kwatika mu nsibuko y'ekigambo kikozesebwa kukwatika law anzalna hadha alqur'ana ala jabal lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an atasaddu kwekwatika yatika okitegedde kati ekigambo kakati gwe seeka bakugamba ki fasda yasa njagala oluganda olwo nyini oluliwo mu kigambo tugambye mutasaddi akola ki kati ekigambo kiri ekya bida yasa fasda yasa menya kutula tema fasda oli mwana ganja kwasa abatategeeza ki nti alina ejjambi oba embazzi olulimi lwa Qur'an fasda yasa bamuzayi tebagala bagambako yasa funa embazzi ye aya ye Qur'an kiri kibida kikubukyase bima tu'mar kubanga olagiddwa wasoma bwino fitukulagidde mu byonna daawa gye tukola yali asinga okubeera n'obuzibu yali nabbi sallallahu alaihi wasallam bakadde be kuba kwasabye baali bagira ki banono kati mu musaala nako kino tusaala ffenna kuba buno buyitira naye oli yali akutte ku kintu ekitayasika abasajja kyakwata ng'enviiri z'akaweeke omukazi z'atannakola ng'abadde mukungu bagira bba emyezi ena n'ennaku zonna ogiraka zikutte kintu kyali kyabakwata abajjwa n'abaki kakati nga buli amawulidi bwe yakwata mu Uganda nekwata buli muntu kati baka fasda funa embazzi okyase bimatu umar ekyo kyekyakulagirwanga osoma emateeka bakadde we bagani muddayo ewamwe nti tuddayo fasda bimatu umar byebakulagidde okwasa funa embazzi ofunye embazzi yenoyase bamusinga kyakwata kiringa muti gwa muvule nkifuna akasumeeni oyasekuba buli daaya yenna akowola eri Allah alina kwasa ajje ku bantu be enzirugaze zino zonna abaleke nga bali mukhlisin ala kuddiini abatukudde abatukuliza eddiini yaabwe agende ng'ayasaako obuki obwakatirwa buno bwonna obwayingira mu ddiini sigale ki ensengejje bannange wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddiina eddiini yalimu ebikikya kati bano bannaga kati mugende muzi ebikikya akati ebikikya wano tulina ebikikya bimeka tulina shiriki ekyo kikikya obusamize balongo bikikya naye waliwo n'obukikya kitwa obutu bwe baagala okusengejja obutu mawulidi nimbe njwa ya 40 obwo butu kati baga bonna busuulire mu bikiki ebinene toleetera mufuka ebyokunywa nga birimu obutu amala kufuuwa ne bugira n'anywa sengejja naawe lekafuna ejjiiko nga bwogoba ekikiki ekinene ekya shiriki bwogoba akakiki akatono ne bwe luba luviiri ne lugwira ddala mu shiriki eri lumu kuba byonna bikikya naye mwe katuboneebone fasda genda oyase bimatu umar kubanga tetukula ekyo kyolagiddwa wa akhrid an almushrikin abakiremeddemu tobeera nabo totuula nabo waliwo abajja okukuba ebigaala byabwe bitambule tokyama awo nafi Qur'an wallahi jajjitegeera wa a'rid 'anil mushrikin abaganya okukita tokyama we bali kakati bano ate abanvuma mbakozintya nga waliwo ebikompola banvuma nulalu yeyiya mufere inna fwe kafainaka almustahziin abakugireka fwe tujja obbakolerako
kati bw'oba neerijjako weegendereza waliyo omunene inakafainaka almustahziin abakuvuma abakujerega buwalebire buki kafainaka nzaaliwo nze njokukubeererawo njakuyirawo bune teweerijjanga ku seeka bagandi gwe sitwakalaba gwe waliya nze nyinza kuvaawo omukwatagane ne mukama wange againina faabawangadde wallahi billahi tallahi tuwa obujulizi nti allah kafainaka almustazi wallahi billahi nashhadu buli yennaye bwe kasita okola omulimu gwe mukhlisan lahu ddiini abasigadde baveeko abalogo be bajjogga nti akasajja abo oba kalina mutwe eki naye nga gwe tomanyi nti waliwo naakologa waliwo alikuddizaayo nteeka gundi yandoga ti wali obira ekinaabizayo n'alikuba kafainaka almustahziin ekyo gyekiristo twakyutuddeko basheekha abamu waliwo ne basheekha abawalampa bannaabwe allah n'agamba naafrika naafrika tujja gwe kola mulimu gwaffe yenna akwaŋŋanga oyo ffe tuliwo olowooza tetera okugwako alladina abo yajaluna ma allahi ilahan akhar abalemedde mu kugatta ku allah ebintu ebirala abalemedde mu kusamira nga tubabuulidde fasawfa yalamun bujja kukyabategeere nti si kye balina okukola mubabuulidde nti babavumye wembi naye agambye mesegi neetuuka gwe weebutambala ne babaada busujju kiboga ng'okyalina essabu naye olemeddeko balyogedde samira fasawfa yalamu bwe banaakuteeka emikono ku bisambi ojja kutegeera nti si kye walina okukola kalla sawfa ta'lamun mujja kuzuukukira ku buddu kyetuna nze naawe mu kabbuli nga bonna babadde bakuyinula bagenze ojja kutegeera nti si kye walina okukola olya bwatunyweza nti wallahi kabakuvume nze wendi nabo naye billahi tallahi nkulayirira fawarabbika nkulayirira eyakutunda bwe banaabanga bamaze okubasiba akaba bwe banaabanga ebigere babigasse ku binne bwabyo emikono bagitadde ku bisambi fasawfa yalamun bajja kutandikirawo okutegeera byobadde osomesa kati tebayinza kutegeera baleke bakyavuga mmotoka walakad na'lam nze nkimanyi annaka yaziqu sadruk ekifuba kyo kiri mu kanyigo bakukuba amajje amavundu nkimanyi walakad na'lam ffe tukimanyi eno gye tuli omuzannyo gutambula tugulaba bwe babeera ku mawulidi boogera ki bwe babeera ku nnyimbe boogera ki ekyo nkimanyi wama kunna ghaibin tebalowooza nti siriiyo wahuwa maakum ainama kuntum wonna bwe muli ndi nammwe bye mwogera ku baseeka biwulira nkimanyi bulungi annaka yadiiku sadruka ekifuba kyo bakiteeseeko akaziko bakuvuma n'owulira ng'oyagala okuzzaayo omuliro mu kifuba muli nkuwulira oziyidde kijwaki bima yakulun bwe boogerera eyo mu nnyimbe kati nkiveemu ntya fasabbih bihamdi rabbika nyiikira nnyo okwogera ekigambo subhanallah alhamdulillah wakunu min asajidin gwe nkolera mulimu gumu saala eno ye password okusaalako ne tasbihi subhanallah walhamdulillah n'okusaalako ennyo ye password yange oba omaze okuntanula okubagwamu
wa'budu rabbaka gwesigalanga katonda w'omusinza togenda mu kusamira hatta yatiyaka al-yakin paka walumbe lwanaakusanga tota tokivaako ekikyo sigala ku mulamwa walumba akusange ng'oteredde bandekere nabbi sallallahu alaihi wasallam teyava agamba ma awha ilayya an ajmaa almal anze allah teyansindikira jibuliru kuŋŋamba kuŋŋaanya ssente jibuliru tebamugambangako genda omugabi muhammadi akola afuna essente ekyo kiragiro sibakimpangako ekikuŋŋaanya ensimbi wa akuna min attajirina tebaŋŋambangako mbeere mutajiri omutajiri omumanyi omusuubuzi omunene walakin naye jibuliru ekyamutawanyanga okundeetera awha ilayya yaleeta obubaka gyendi ansabbih bihamdi rabbika wakun min assajidin bamugamba njogere nnyo subhanallah nalhamdulillah nsaale nnyo ekyo kyebamugamba ekyo kisinga jibuliru teyajjako kumpa meseji yakuŋŋaanya sente nti ziri jinji lumba ekizibu kye nange kujja kunzijukizanga tasbihi subhanallah alhamdulillah ebyo byebizibu wakunu n'okuŋŋamba nti ba mina sajidini mubagira ki waabudu rabbaka naŋŋamba nti nyiikira nnyo okuba omuwulize eri mukamawo hatta yatiyaka al-yakini walumba akusange ng'oli mu kintu bwe bubaka naye obukuŋŋaanya ssente sibulina naye ate mmwe bwe musinga okuba nabo ani yabagamba okuŋŋaanya yahsabu ye omuntu alowooza anna maalahu akhlada ezo zakuŋŋaanyiza empitirivu bwe tuba twagadde zimuggyako aziremera ye mawe singa tuba twagadde ye aveewo ziyinza omulemezaawo sente ziyinza okukulemeza wano nanze sitondanga yalemedde wano lwa sente ze wama jaalna libashari min qablika alkhulda nze sitondangayo omuntu wakuba wano kabenga yasinga okuba nesente sente tebaŋŋambanga kozikuŋŋaanya nti bwewezanga mwezi ti ng'otandika okusaala baŋŋamba subhana ne alhamdulillah nakubeera mu sujuudu n'okuba omuwulize fattakullah mastataatu hatta yatiyaka al-yakin walumba nsangire ku mulamu ogwo subhanallah kyova olaba omuntu atasaala aba mubi nnyo alyogeradde ku subhanallah ezakaleekereeti yemawa alhamdulillah aliyogerako dde asaala yeesiibye kad aflaha almuminuun alladhina hum fi salatihim khashi'un beesiimye abayimirira mu sala ne bagonda lwaki anti eswala erimu biragiro bya allah oluga nti allahu akbar ekyo kyepangirwako waltukabbiru llaha ala ma hadakum allah okubafuula abasiraamu njagala mpulira etakbiira ku mimwa yammwe walaallakum tashkurun ekyo kyokka kyekisobola okundaga nti musiimye era mwebazizza obusiraamu allahu akbar ziri mmeka takbiira mu swala atasaala afiiriddwa kyenkanawa daba bumaze noga nti allahu akbar osiimye obusiraamu obwakuweebwa oyita mu takbiira noga subhana rabbiya al-a'la oli omuntu alyogera ddi ku subhana rabbiya al-a'la nga tali mu swala kubanga nakyo kiragiro fasabbih isma rabbika al-a'la ekyo kiragiro bakiragira nabbi ne nabbi natugamba ijaluha fi sujudikum namwe bwemuba mu sujuudi ekyo kibadde kyange naye nammwe siyinza bakweka mwogere nga muli wansi subhana rabbiya al-a'la billahi alayka atasaala alikyogera ddi afiiriddwa kyenkana ate mu suratul waqi'a ngegwako naga fasabbih bismi rabbika al-azim nagamba ekyo mukiteeke ku mavivi nakyo bakiragidde nze nange nkibala awo omuntu alyogera ddi subhana rabbiya al-azim nga tasaala tebega nti omuntu atasaala temumuziika nga mumuziika bannammwe ekyo kyetere si muntu subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-azim ekigambo allahu akbar maama bwamuntu atasaala akyogera ddi leero nomwe ate abakazi abasajja bandi bakale kale
bamukubba eŋŋumbi n'agamba subhanallah naye mwe abakyala subhana rabbiya al ala subhana rabbiya bannanga okujjako ng'oli mu swala naye tekyogerekeka ng'oli bweru wa swala subhana rabbiya al ala wakyogedde ku subhi subhana rabbiya al ala kulaka ebbiriza subhi subhana rabbiya al ala ku dhuhuri subhana rabbiya al ala ku asiri subhana rabbiya al ala ku maghribi subhana rabbiya al ala ku isha wadhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila kumakya n'olweggulo okyogedde atasala nkyogera ddi daba bwafudde obubi ate bamuwerekeza tahaliri لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ينزو تكuyamba kubanga naawe mu bulamu teweeyamba bakugamba ekirozuuku kuyogere ku subhanallah gwe bakugambye fasabbihi bihamdi rabbika yogera ku subhanallah n'ekigamba alhamdulillah wallahi oluba lw'okuyingira eswala nogali allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika ekyo ekigambo kyosookerako fasabbih bihamdi rabbika subhana n'alhamdu byebisooka ku swala allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha ghayruka bismillahi rrahmani rrahim alhamdu noggulawo ne alhamdu atasaala alikyogera ddi kujja kulwalidde emmere n'agamba alhamdulillah twebaza allah yakuwa obusiraamu omuntu wagenda okuwangala emyaka 8 nga tayogedde bigambo ebyo banagamba mupitire agandi abswarna wasamina amaaso gakano gavuddeko ensenge tulaba tuwulidde tuzzeeyo namal tuzzeeyo tukolere ebyayi tubisobola nagandi baba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin mukadde waffe twebaza obubaka allah twakusobozesa okututuusaako tusaba kutuwangaalize tusigale nga tukyakuyigako bingi ate atuwe okubeera nga tubiteeka mu nkola kulwa okubiyiga nga tetubiteese kakati tugenda okulaba Mwanga atuula ku Namulondo naye bakadde bange mbasaba ebigambo bino tubeere nga tugenda tubiyiga buli paragrafu gye tuba tusome mulimu ekyokuyiga. Twalabye eggulo Mwanga ng'atuula ku Namulondo yalinawo abavubuka abayinda ne tulaba engeri gy'effujjo lye baakola ne tulaba engeri ate gye wajjawo okulwanyisa Mwanga ne tulaba engeri gye baamaliriza nga bamuteeko kati tugenda okulaba Kiweewa Mutebi afuuka atya kabaka. Obwakabaka bwa Mwanga nga bamaze okubusuula era nga Ssekabaka Kiweewa atuuziddwa ku ngoma nga 1/1888 ye yekka Kiweewa eyakali obwakabaka nga bwe twalabye eri oba mujjukira omwana omukulu yali obwakabaka naye ng'ennono temukkiriza ye yekka yakakikola. Kino Abaganda bangi abataasemba Kiweewa kubeera kabaka era baalwawo okumutongoza olw'okutya ebisiraani mu Buganda. Olutalo bwe lwaggwa ebifo byagabanibwa bwe biti. Wano Nnyonyi Ntono Omukatuliki yaweebwa obwakatikkiro n'adda mu bigere bya Mukasa era ne bamuwa n'essaza ly'Ekyaggwe nga Mukasa. Kitegeeza lya essaza ly'Ekyaggwe ayitibwa Mukasa. Ali Bukulu Omusiraamu n'aweebwa obwakimbugwe eryo nno nalyo liba ssaza. Apolo Kaggwa yaweebwa Bwamukwenda eryo nalyo ssaza lyewa wano essingo we tuli. Naye yali ayagala Buwanika newakwadde baamu Obwamukwenda
naye yali ayagala buwanika era yalagira ekifo ky'obuwanika bakiwe muganda we Ppookino. Nali eryo ssaza. Amasaza ago ga njawulo gaweebwa abantu okusinziira ku bitiibwa byabwe. Ne Kaggo ne babuwa Kapalaga, nalyo ssaza lya njawulo era omusiraamu. Ago amasaza ge tuzze tulaba ga nkizo. Engabano eno teyasanyusa bakristaayo kubanga ebifo ebisinga obungi byali bitwaliddwa basiraamu, era kino abasiraamu bakyesigamiza kubeera nga be baali basinga obungi era be baakulira olukwe olwagoba Ssekabaka Mwanga ku ngoma. Bwe batyo ne batandika obufuzi bwa Kiweewa Mutebi, anti be baali mu Kasaka. Abakasaka saabodda. Enkolagana y'Abasiraamu n'Abakristaayo yasasika. Twalabye eri nga so baagitandika wamu naye yasasika, era nga waliwo ensonga eziwerako ezaaleeta embeera eno. Muno mwe mwali eddiini ya Kiweewa. Ebimu ku byafaayo ebiraga nti Kiweewa yalaga okwagala okuyingira Obusiraamu naye n'atabeera mwesimbu. Yalabika nga Obusiraamu abwagala naye teyavaayo bulungi. Wano enjuyi zombi zaamuweereza omubaka asalewo eddiini ki gy'anaasoma emanyike. Nga wayiseewo olunaku Kabaka yabasindikira omubaka we Sendikwana wa Saabaganzi eyali kojjaawe n'agenda n'ekipande ekyali mu Luwarabu ng'akabonero akalaga nti yali ayagala kusoma ddiini y'Obusiraamu. Abakristaayo bagamba nti Kiweewa yali Musiraamu nga tannaba kulya Bwakabaka, era y'ensonga lwaki omubaka gwe baatuma okuleeta Kalema yaleetamu Kiweewa. Anti wulira obuvuyo. Ensonga enkulu eyaleeta emitawaana yava ku musajja Omukristaayo eyayitibwanga Ddungu eyali agabanye obwamulondo kyokka ng'ayagala Bwakawuuta. Anti wulira obuzibu. Akulira abafumbi Kawuuta abeera akulira abafumbi mu lubiri. Abasiraamu baagaanira ddala kubanga ekifo kino baali tebayinza kukiwa atali Musiraamu kufumbanga mmere nga batya okubaliisa ennyama enkaafu. Seeka yajogeddeko wateggulo. Kiweewa yayita olukiiko okubatabaganya enjuyi zombi zikkaanye ku nsonga eno. Lubanga eyali muganda wa Kapalaga yali mujaasi era ye yakiikirira Abasiraamu. Sir Apollo Kaggwa yakiikirira Baprotestante. Olukiiko luba lutandise, Ddungu n'agoba n'eggye lye nga libagalidde ebyokulwanyisa. Bwe baayingira kwe kuvumbagira Lubanga eyali akiikiridde Abasiraamu ne bamufumita amafumu ne bamutta. Waaliwo endowooza egamba nti olukwe luno lwali lupange era nga Sir Apollo Kaggwa ye yalulimu, wabula obukakafu ku nsonga eno tebumatiza. Olutalo lwabalukawo wakati w'Abasiraamu n'Abakristaayo. Olutalo luno terwalwa ne luggwa era Abasiraamu baaluwangula kubanga baali bamalirivu nnyo okutaasa Obusiraamu bwabwe nga n'ebyokulwanyisa balina ntoko. Abazungu Abaminsani baddusibwa mangu okuva mu Buganda olutalo luleme kubakosa. Eyo nkola yaabwe abweru bulijjo bakola ne mu Pakistan babajeeyo. Era baddusibwa Abdulaziz Bulwadda. Okuva kwabwe mu Buganda
kyawa abasiraamu okwegazaanya nga tewali n'omu abakuba ku mukono mu byobufuzi. Jjajjaawe olutalo nno kabaka lwamutiisa nnyo kubanga yali asuubira okutabaganya enjoyi zombi naye ne bagaana. Kiweewa yali munywi wa mwenge, kabaka gwe tugamba, ate nga abasiraamu tebakyagala era okufaananako ne kitaawe Muteesa, Kiweewa yagaana okumutayirira okwo kwogatta n'okubeera nti teyayina kitone kya bukulembeze yadde obumanyirivu, ng'ate bino byonna byali bya mugaso nnyo mu biseera bino eby'obuzibu. Kiweewa kyeyava asala olukwe olw'okusaanyaawo abasiraamu. Anti wulira, yakimanyirawo nti ensonga ezimenyeddwa waggulu tebajja kuzigumiikiriza, baalina kulwana. Kyeyava abeesooka n'abalimba nti yali abeetaaga mu lukiiko olw'amangu bateese ku nsonga ezimenyeddwa waggulu, tebajja kuzigumiikiriza, balina kulwana. Kyeyava abeesooka n'abalimba nti yali abeetaaga mu lukiiko olw'amangu bateese ku nsonga enkulu ezaali ziguddewo mu ggwanga. Ku kino kwe yayongera nga bw'ajja okwewaayo okutayirirwa ng'olukiiko lwakaggwa asobole okusendasenda abasiraamu bonna. Abasiraamu baamugondera era bwe batyo ne bagenda mu lukiiko. Kabaka bwe yatuuka mu lukiiko n'atuula ku namulondo ye, yamala akaseera katono n'asituka n'agamba nga bwe yali ayagala okufulumako ebweru katono. Bwe yafuluma kwe kubagulizaako basajja be abambowa bafubutuke okuva gye baali beekwese, ne bavumbagira Ali Bukulu ne Kapalaga ne babatemaatema. Abasiraamu ndowooza owulira obusiraamu gye buvudde, gwe olwaleero buzanyiramu. Bano be bamu ku basiraamu abaali ab'amaanyi, era Kiweewa be yali asinga okutya ng'alowooza nti bw'aba abajjeewo bunaaba buwanguzi bunene obw'amaanyi bw'atuuseeko. Newankubadde ng'okufa kwa Ali Bukulu ne Kapalaga kwakuba eddibu ddene nnyo mu Busiraamu, bakadde bafe abo Allah abasaasire, naye Kiweewa kwamwongera mitawaana. Mu Guluma eyali Katikkiro ng'era obulombolombo bwa Buganda, Katikkiro tattirwa mu lubiri. Kale bwe batyo baamukulula basobole okumuttira ebweru w'olubiri. Baba bakyasiitaana naye, eggye ly'Abasiraamu nga lyonna lyeswanta ne lituuka ne lukoya. Baasooka kununula mu Guluma, bwe lutyo ne lulanda, era mu mwaka gwa 1888 gugenda okusulika nga Kiweewa bamaze okumumaamula ku ŋŋoma, era bwe baamukwata ne bamutta mbagirawo. Kiweewa obutafaananako kitaawe Muteesa teyayagala Busiraamu, wabula yalaga nti abwagala lwakuba mu biseera ebyo bwe bwali eddiini enkulu, bwali bulina amagye, ebyokulwanyisa. Bwe kityo yalaga nti alina enkolagana nnene n'Abasiraamu lwakusobola kwenyweza ku Bwakabaka. Olutalo olwajjako Kiweewa lwateeka Abakristaayo bonna ku bunkeeke, era bwe kityo n'Abakristo, wabula ebyafaayo batugamba nti Abakristo bokka bakola nnyo okulwanirira Kiweewa, wabula amaanyi g'Abasiraamu gaabayinga. Okukkakkana nga babayisizza mu buddu ne bagumba ekabula ku nsalo ya Buganda ne Ankole. Ndowooza ebitundu ebyo mbimanyi bulungi. Oluvannyuma nga bamaze okutereera, baazimbawo n'essomero era ne lituumibwa St. Gonzaga, kijjukizo eky'okujjukira ensekere.
envunza ezaabaluma n'okubonaabona nga bali awo ekabula erya ntonde. Tujja kukomaawo. ensonga lwaki masate yabakatuliki omukatuliki bano basheekhe be bagenda babawalawala ate eri byabwe okuddirango enzudde siinayo history gwe nali nsomye awooma entebe weebeera era kasa olaba buno omuwalimu okumugamba nti vaako balonde omulala kaakati ate butya nte entebe somangako ku history alimu ntebe namu. subhanaka allahumma bihamd ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.